kati bagenda kugulira akayiringita naye oyina sooka basanyusa babiri omulundi gumu. Nagamba, can you make love from here? Byogere mu Luganda. Osobola okukikola wano. Hani pulira njagala owange bakkiriza nasooka nakisinga oli basiyazi. Hani nasooka namukisinga kumima kwennyini kuno ebanga pe basendesende batwale ku mazzi bateekeko ebigere byabwe mu mazzi ag'ennyanja. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Oyina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Landstar Hotel wetusinzidde leero twebaza Mukama Orecho. Landstar Hotel opposite Papa's Sport etegeeza ki gwe bojja ku Landstar oboze mu ggulu ly'okunsi Makindye tebankona kifonga kino ogamba otya nti omanyi okulya ssente nga ddala Landstar togituukangamu. Va mu kumisuzinga ssente, va mu kucyobola ssente zo. Oli mudigize omanyi okwesomera ku banneeyo nga bw'odigidde ennyo nga tutuukako Makindye ku Landstar. Ebisulo ebyebbeeyi, wifi yabwerera, akamera akawoomu, live band buli Friday, baweyita ne baweyitulesa abajjula eggonjebwa n'ekisaawo basanga. Kale byonna bwe byegatta bikolera ddala eggulu ly'okunsi. Landstar Hotel e Makindye jangu ebyokudigida ebyokusanyuka bifuula ebyangu weewaawo. Nze nzikiriza ne Katonda olwaleero luno olunaku yalutuwadde era tukwasiza mu mikono gyaffe tututonderemu essanyu oba tututonderemu obulumi eri bannaffe naye nga ku byonna kyekigattako ssanyu oba bulumi ekyo nkikulekedde lokoka ng'obudde bukyaliyo tolinda kabi kukukwatiriza ng'oli awo ku buli tutasobola kwerwanako olwo nno ogambe bampitirire omusumba njatuze nedda yatula ng'okyayina amaanyi Kristo omukkirize ng'okyayina amaanyi omuweereze ng'okyayina amaanyi olwo nno naye ajja kulaga nti asiimira ddala. Baganda bange abantu bana Bongo Charity Foundation tuli mu kusereka ssomero nozo okutandika ne wiiki ejja ligenda kuba liwedde oserekwa nga ebifaananyi bina bitulaga nga tugenda kweno craft room art and craft room yaffe tudero kuzimba ennyumba z'abasomesa tuliggulewo libulako block y'abasomesa okugulwawo blocks zonna ze twetaaga twazimaze katubuzawo y'abasomesa bwe tugimala nga tuggulawo nga tutandika okusomesa abaana b'eggwanga okuva ku block eyasooka tuuto ku ssomero tuto art and craft block bannange Katonda waffe munene otuwagidde otya tusiga bifaananyi tusobola okukubanga bwoli tukupaintinga down nga bwoli oyina hoteli oyina makao oyina kimenye kindeke kigadde nzi tukolera ddala antique chairs mu byuma ne mu tukolera ddala antique chairs mu byuma ne mu miti kale n'ebitebetebe ebyo tukola ebiweesa compound y'ekitiibwa ate ffe mwe tujja obuyambi ne ssente ezituyamba okubeezawo ministry eno tuwa omulimu bona tuwa omulimu tuwonya okuwandiikira abazungu amabaluwa kuba twalayira obutakikola ne waggulu waabyo n'osobozesa okutuukira ddala kwoyo omwana w'eggwanga asembayo oyo ensigo eyagala okulaba nga atalina mulamu waffe gwe tugirayo ddala ne tumugamba nti nedda kaana ka Katonda jangu tukwagala kale tuwa omulimu na Bongo Charity Foundation ebune wonna omukulu nsanyusa okulaba nange munange nsanyusa okusanga akabewo kawulidde ku Landstar wayi Landstar eno nkwebaziza nnyo kubanga munange era mbadde nzijeyo waliwo ngambye nti ngenda ku Landstar n'oga nti ikafuka ogenda mugakabbeeyi nabagamba nti babala Bongo wakoze ki wampisa olwaleero kitabika
we are stagings. Wow, tuli Grand Star wano. Omanyi wano tuba tuli waka. Amini nene. Abantu babuze. Era bannanga abali eyo abatulaba. Mbalamusizza nnyo. Mu maanyi ga Mukama, mu kitiibwa kya Mukama, era ekitiibwa n'ettendo kiddire Mukama oyo kabaka wa bakabaka. Aggula enzigi ajja emisanvu mu kkubo egiba giremereddwa ne tuyitawo netandika okutambuza obulamu. Onyiriridde mu kifo kino ate ngeze n'entunula akasusuko ng'oli bw'oti oliyanga musama kulikayo. Amini nene ekitiibwa kya oliyanga ave egundi France. Ekitiibwa kya Mukama ndi neebaza Mukama n'abo bantu bakyali bange mikwano gyange abambeereramu nga Mami Ajati Mwerabira, nina Veronica Namusoke, nina ne Charis n'abalala bangi besobodde kwebaza, naye tujja genda nga tubebaza mpola mpola nti gye nnali era okusaba kwa Mukama n'essaala ya Mukama amaviivi gesseerabira ge nakozesanga buli kakedde gasobola okuntuusa wano ninsobola okufuna emikwano emipya gye nnali sirina luli. Abantu bagamba nti walokoka wakkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Nakkiriza Kristo ng'omulokozi wange olw'ensonga g'emaanyi agantunuza kati gye ndi. Okuba nti ndabikawo nti olabika bulungi owaayi. Ewe mboozi twakoma egudde amakerenda ngambula kusaba biberenge onyumize nga nsazeeko bwe ndi ebiberenge anti ensiko zaali zinzita naye ate waggulu wa byonna nga neewuunya effujjo ly'amasanamu. Lucifer Sitaani lyayina. Sitaani yali akutadde mu tageti ng'abakazi babiri bagamba bannagagga omuzungu n'ono omulala bonna bannagagga fugge bagamba kakati twagala otukozese mu bintu byakaboozi abakazi babiri. Jino bakugendeyo wala. Waliwo omuyimbi gwe nkusenze okuleko story wano. Ebanya Dimaliza musajja musizi wa ati muyimbi ate alemedde mu busamize naye Mukama agenda kutuyamba ajja kulokoka. Era yasabira Dimaliza alokoke. Yetaga Dimalizo kyali wange nokuba yampitako kona ntolekeyo. Sibu yetobeze kuyo mukulu oyo. Ayina okulokoka Dimaliza. Njagala lokoke kuba nange nakyuka. Lasta Dimaliza. Ayina amayembe atambula nago gajjaga mugoberera bwe gati. Waddala nsiba ina amanyi. Ayina ensiriba naye tugenda mute. Omwetegereza bulungi. Ewa Pastor To. Ujjo mwetegereze. Ensiriba nze maze naye ebbanga. Ayina ebisiriba sibya. Nze mutya mpita bbali. Mpita bbali. Ntotya nga masitaani kasoba ng'oli gumite mu kusaba. Bwasindika bw'ati ati. Anti amasitaani ku Yesu gasanga lwazi ne gagwa ne gawunga. Wali otomeddeko emmotoka kugwe naani afoto kugwe nayani afoto nze mfotoka kati omuntu yenna ayina Yesu abanga amasanamu ku mmotoka bwe gamutomera gafotoka bufotosi. Waliwo omukyala yansabiddeko eggulo naye omukyala oyo yabadde ansabira yanyinyonnyodde bulungi nenyongera okutegeera Mukama nangamba nti Mukama oyo omulaba kinze ne bwe mba ndi musiraamu nina bye namuwaddeyo ng'omukyala oyo nti yambeererawo mu budde bwange nga ndi mulwadde nnyo nga yeerekereza mukyala mukulu mutwalanga maama wange naye bwe nafunye akasente kange namutwaliddeyo kakiro k'ennyama n'akakawunga kubanga mukyala oyo yampanga ekyokulya mu budde bwe nali sisuubira naye bwe namutwalidde ebintu ebyo namugambye maama yongera onsabire ninamu obuzibu njagala makuba gano gongera okweggula njagala kufuluma mpulira njagala kuva mu nju tandika okutalaga nga nki ng'okola nga nnyimba wegamba obudde bonna obusinga mbadde mbeera mu nyumba naye kati njagala kutandika kutambula gena nga nnyimba njagala bampa essaala enzije waki waka oba ekolerwayo bizinensi nyimbe nga ki nga bwe nina ne bizinensi mukyalo yabadde musiraamu era saaganye essaala ye era yankulembezeza naŋŋamba nti teweerabiranga maama bw'omalanga okwebaza Mukama weebazenga ne maama bw'omalanga okwebaza Mukama weebazenga ne maama era omukyalo yasabye essaala ye ebigambo byadde bitono nina ne munnange we nabadde naye naye navuddewo nga ndi mumativu omutima nga gusse tikubanga omukyalo oyo ekyokulya kye yampanga nange muddizanga sikisuubira wabula kyanzijidde bujjizi ningamba genda olabe ku mukyalo oli emmange yakuwanga kamere naye ate bwe natusewo namugambye nti nfa n'essaala era yasanyuse nnyo nagamba nti Zanda olaba kye nakugambanga nti tegeera kye bayita viivi kati Mukama agenda kukusumulula nze ndi mukyala musiraamu naye kankusabire mu ddiini yange naawe okkirize mu ddiini yo gy'olina ey'obulokozi Mukama ajja kola ki weewaawo
kakati wano mboze tandike abakazi bagamba tukutwala mu hoteli room tuli babiri ku kitanda kimu twagala otulivule twagala otukole ebyambyo n'ebyensonyi bw'ova wano bodda wano mu bufunze mwani mugenda zanya firimu ya Bukaba tukyogere empola abantu benemetuulira era mwabulako kamera ujabagire wakkiriza oba watebuka akakodyo kuba kati awo Lucifer ze mundowooza yange yali agezaako kubagatta olwo abakwatire eddala famire muzaalo obwana obusanamu saasooka kitegeera nakubaddemu olaka bazaalo obwana obusanamu saasooka kitegeera oba Pastor Tom saasooka kitegeera olw'ensonga obudde bwatambula kuba nzijukira twakoma ku dancers awo kati noweewaana n'okwewaana wasooberera ogenda okulaba okubye ono kiisi noono omukubye tebakubye ku luno cupa n'okubira omusanamu oli n'omugamba bannaye musanamu okola ku luno mbakozeeko obwenzi babiri nga bonna bandaba tekuli ankubye owulira ettima lya sitaani era naŋŋamba nze nnakuwadde kwerigiisa weerigiise kigotta ntula genda mu bwenzi nakuwadde kwekutaki weerigiise kati wetutambula bwe tuva ku dancers awo omukyalo oyo tumaze omukolera twavuga ne tugenda e Mulungo eri ku kyennyanja kubanga ku dancers twagikuba paka ssaawa nga 10 zitambula ez'ekiro muti mwebaka ate mugenze Mulungo anti nkujjira nkujjira ki banga kakookolo obudde bwe butambula ennaku zaali ziweze 3 awo anzijukire kuba enkeera nali nzirawo kuba onzijukira ndowooza omwami oyo yaŋŋamba ng'amaliriza oluvannyuma twala abantu abo ku nnyanja ewali enki ennyanja mubeereko awo obudde bugenda okukyanga muli ku nnyanja sokoleke omusamize yagamba nti abakazi awo atwale ku nnyanja mubeereko awo obudde bukyenga muli ku nnyanja namuli ku nnyanja omusamize yagamba ewali ennyanja oba beach oba ewali eki ennyanja bannanga omusamize nga yali mukugu empewo ezo zibafuuweko awo abantu abo osobola okubeera nabo obaloge bulungi osobola okubeera nabo samanya nti nobo baloge wabula osobola okukola ki okubeera nabo kati wekyannemereramu naye nabala nenkigatta nti oli mukwano gwange SPK okugenda e Mulungu ng'ate yali ayagala kudda waka kuba ye yali atamidde nga n'omukyala akooye nga n'emmotoka tebakyasobola kugivuga kubanga sente ezatuweebwa wali n'amasanyu gaali mangi ye namuzza ebbali ne mugamba njagala kugenda twala bantu bano Mulungu gye njagala okukola ki okumalira naŋŋamba lwaki okikola ne mugamba oli nange oba nedda naŋŋamba muganda wange nze nkooye sikyasobola nakola ki kuvuga bw'oba osobole no tugipaakinge tugenderemu eno nkuwerekereko tugenderemu eri ennene ey'omukulu kati nempima ng'ate bwe nnaagenda nabo naye nabo kuba already baali babiri mu mmotoka eri ate mu already mwenina ono n'oli ate ntuuka eri ku mazzi nze wali sijja kusobola na barwaninga neŋŋamba weebale kutamiira kati gwosigalawa nkuleka wano ngenenkola amasanamu gange nga toliye ebyobulogo byange ne mugamba soko nindemu katono neneetoloola kuba omukulu yaŋŋamba genda emandwa zonna zibakwatira ku mazzi wali mukwetoloola nenyiga essimu nenyiga ki essimu kubiraani Mulungu obuukinga kya nnyanja nkuba eri masanamu masabo musaba Lucifer under the control kubanga simanyi kyeŋŋenda kukola eri gye bandagiridde naye nga nogenda n'abantu abo wali amaki ag'ennyanja nga kyenfa omu ku bbaali nnyeko mu mazzi asambeko oba ekigere nga kyofa kyeyagamba banaye basamize balina strategy banaye basamize bakamba basamize babiri
netololo SPK maze mukola ki ja kumutto naye tannasimbula kyaki akyaliwo njagala kusooka kwogera n'oli nfune art manye gye ŋŋenda nono muwunzike buki bulungi kyarara jajja teebaka alinawo baakola akola ekiro n'emisana amasinaala manene gagaba sente zaabuyindi ekiro n'emiki n'emisana akola nga ndogoyi kuba amayembe buli kadde kamugamba leeta sente leeta omusaayi anti waliwo abajja leero waliwo ne bali abeetaaga okukolako waliwo ne bali abakazuukuka waliwo n'oli gwe baleeta yesika tugende munange olwaba okuba essimu nakugambye nakutadde weegazaanye nenkugamba noonya awali amazzi nga gannyanja eitha genda Entebbe oba noonya Mulungu akanja kakabako manyi gye kali akomundeeba okamanyi kali awuddemu nkubire sikusabye sente saagala zikusaba genda okole kyenkugambye nze nkugabule kolera ekijjulo musi y'emmandwa gwolimanya kyolinsasula namusasula ati muntu mpozi saddaaka mpa ku maamawo kale jjajja nga mamulakaani mukulu nzirako SPK nga mugambe SPK nkoze ntya mbokyeyo nzingira na wano ku mazzi olwo ntandise okwekyangacanga njagala mbokyeyo bawunzike bakoleki bagende nembajjamu toddamu munda netunywamu 1 nembajjamu nembasimba ekietaano motoka batogisobola linnya boda muteme kalamba onogikimawo enkya kuba awo wali mu parking nga waffe ojo likyali waffe yali nyini dancers nze nentulamu eri enene eya bbulu nentunula emulongo ani avuga omugagga oli omugagga tagaba mu mutto muganda wange nze obuzibu bwe nnina ku kintu nga nze nayagalanga nnyo okuvuga emmotoka eyange ojja kuwangaala tugende maaso era saaje epampalikako sijja kulimba ojja kuwangaala wabula yandagiriranga buli kyekola nga nze mpaana buwanyi n'okuwaana ye tugende maaso n'emmotoka etambula swi awo twatambula no mpolampola kuba twagenda tunywamu kuba enseni ne UG tulina supers kuba zo tutambula nazo ziba ziremye nene oli wa ensen ono wa Uganda walaji ojagedde ono wa Uganda walaji omulala wa ensen wangamba ensen linganga katwe ka muntu ina akabiniga neba n'olumwa waggulu netutuuke mulungo ebiseera ebyo kwali kukyeri ku gate saa mekaawo 11 zaali ziweze 11 nga kitundu awo nga nowa gate azizzaawo mu butuufu agaddewo otomedde bwemala ne bagigula gate yali azizzaawo naye nze navaamu nasikali agenda okulanga emmotoka yakamatala ga white nene eni fomu ya Range Rover naye yesika munagambye nezessaawa zino agenda kubikola hagula otuyingire ngamba asikali are you okay are you fine asikali nomusanga ku kiti kyaddeko kya Bob Marley naganze munzije eki mujije munammwe njiwatule 15,000 zokka ze namuwezawo zayangwisa amasana mu kwata abakazi n'alwerula ebiseera eyo waaliyo obuyumbayumba buno obulinga obusiisira omumanyi netuyingira bwoyingira omanyi emulunga awo wetolola miti notera ng'olina okupakinga wowulira woyagala eki wotunuza eggaali obulungi omugagga nafuna watereza mukuyingira munda mwalimu abantu abalala abalinga abakyakolakola abalina bukyati omanyi kye bayita bukyati nti ono atunda mayirungi nti ono atunda kino nti ono atunda kawalagi ono atunda ki kati waliyo buno
waliyo buno obutebe buno obutali buno naye buli obwasookawo omanyi wa plastic ne batuleetera ne batuteerawo ne tugulayo esooda okwongereza ku biri bye twali tukola ki tunywa ne tutandika okunywa naye ng'awo essaawa ezo mbalina bonna buli omu ayagala wakola ki ugambye buli omu ayagala wakwaki wakwata sokoddemu nga buli omu ayagala wakwata yes ninga yali atakyategeera bulungi nga buli omu ayagala wakwata olwakwata bwa tugende mu maaso bino byenyumya abandaba banyumiza byaliwo si firimu si Nigeria si nti oba byaggulo byantukako butuusinga nkozesebwa okunoonya sente kati oluvannyuma mbeesegululako odduka bayitidde okukwatirira kubanga mbatuusizza we baŋŋambye obbaki obbaleeta nga mukubira nti ntuuseewo basendesende obatwale ku mazzi basuulemu nedda ssebo basendesende obatwale ku mazzi bateekeko ebigere byabwe mu mazzi ag'ennyanja emisambwa gino gikwatagana nnyo n'amazzi ntandise okutegeera tugende maaso ne mugamba jjajja nga ndaba empewo ebafuuwa naŋŋamba sala amagezi oba banyonyogere basanyuke nze nabakuwadde kankwongereremu najjako essimu ne maaso najjako eki ajjeko essimu akuwaddeyo sala amagezi obatwale mu mazzi n'enzira ye wali abaagalwa babiri kati nga nina okwetamiiza byonna obitegeera nina okukola ki kwetamiiza kumba otegeera bulungi anti oli bwaba akuwadde oda eba oda naye kati golina okwesa obwongo bwo otuuse abantu wali bali osobole okuwangula weyagale naddayo ku mmeeza neŋŋamba kati wano wakweki kola ka drunka monster era naddayo neyitamiiza ninywamu awo nekola kakokutelo akakola tips ey'amaanyi awo neneyitamiiza nenfuuka hone nze mputegedde nofuuka hone gende maaso nasooka oli owange gwentegeere nnyo nemugamba honey let's do some walk, let's have some walk. Nangamba, why honey, you want to leave her here? Nemugamba, it's okay, she's okay and we're coming back. Kati waliwo oli omukyala omulala eyali nyinika kyati ye nga wali atuddeawo nemugamba already oli wali amulengera ate nemmotoka ye weeri and we tried to playing music nga mwali akatonotono teyali wange naye yali uwe wasangiddwa mu motoka ye owange webakkiriza nasooka nakiisinga oli asiyazi hani nasooka namukiisinga kumimwako nyini kuno ebanga pek namugamba honey don't worry I'm coming ngamba honey let's go ajje wange netugenda alina ani babiri siyakabiri tuligoberewa kati twagenda nga nze mugamba for real I'm crazy about you I love you so much but I don't know whether you really love me nangamba honey kiki naye musajja oli musajja wange kati nabange yeewuusa nagamba naye gwe tulaba nti nonnoli omukazi naye we need her naye tumwagala nze nakkiriza kale tekyali kituufu naye kati nakkiriza nti kabiriwo otutwane babiri Yes. masena mugaba gasongo kati yawo mukusindesinde weyogera ekyo ekigambo nemugamba let's go I want to step in the water because I'm feeling tired I'm getting drunk but I'll lose my control but I still
want to have fun with you guys. Nkyagala okunyumirwa nammwe. Anti olugirizi lumulabira. Naye by the time accent yali waggulu. Nangamba it's okay baby. So now what? Checho. Wow. Chechi. What? Nemugamba yes, I want to step in the water. Water. Omukazi yali mu British nga ina accent olusi nga nange nkuba gaita water. Owulidde? Water. Kati nga noli naye nina omukimayo muleete wano naye akikole. Babiri omulundi gumu nze mbatule wakati. Kati mu kutuuka awo yena asooka nakissing. Honey, show me some love. It's the other side. Ani onowo omuzungu omutudde naye ku mazzi akola obugulu bwatyo ekyo namuleeta oli sinnamuleeta muleseo naye waliwo ka step kawanvu nno so ng'obayengera emmotoka eriwo eri ewala kajjukira by the time oyo mulungu omukadde ewamu walingayo ebitwititi ewalala walingawo amazzi okitegeera nga tewali fine bulungi so oba ozzeeko ntu olina okulinnya mu mazzi ago nawe olinza okulinnya ate wali ekyewalula naye ng'ate olina okukozesa amaanyi g'oli ge yakoze eki yagambye kubanga weetaaga okubeera obulungi kale waaliwo okusiitaana naye nga mbikola nga simanyi era omuntu oyo we twatuuka kyakkiriza ne tusitepinga mu mazzi ku nnyanja wano kulinnya mu mazzi nagasitepingamu kati nangamba kiss me ani ono muzungu oli tonnamuleeta tukiriza ku bati akyaliyo eri twegadange Brava. Kati jukira mu mazzi wano mwagalo kati amazzi ago sige ganyirire nnyo kubanga amazzi jukira amazzi gemu nga bwogamanya sige gali nti aganyirirawo agamu galimu ettosi agamu galimu ebisooto nemugamba baby I can't nanyiga awuma ng'emmandu era no come back nabangansika with the force tinywererewo nkikole nemugamba yo not ali eri tumuleseeyo at least let me go for her nangamba okay ng'omuntu bana banga omulekanga tamatidde naye nga kasisoga mikoleeta eri at least kale kagume ningena nendetoli kati ate oli naye nina omunnyonnyola je ali kujjamu engato okustepinga mu mazzi ago nga naye nina okolaki kumunyonnyola naye namusanga naye ali fine ng'ali mu vibe ng'ali ku music waye alina ku simu ye nemugamba honey have you not been missing me or her kuba already twali twakoze eki mwegasi nanga why not where is she ati yambuza ye nemugamba she's there calling you kati nze nenga omutima gwange kakuki kaweddemu kakubye bagenda bonna obatwala ku nnyanja bayolekera ewali amasitaani obatwala obakube essanamu nemusenda nemutwala nga nemukola ebyoli byembadde mukoze naye omunywegera anti kati awujjukire nga tonali naziressaawo nga nooli yazijjamu zonna ziri awo kati onatulaba olwedde tuli muki mubigere naye yajjamu bujja sitaani nga yakwanguyiza eddogo lino ogula omulundi nga twetantala mazirwa kuba ye yali ayambadde ebyambalo nga byagendako jiini yali mpanvu yatobamu yali ya berobero yiye yatobamu yagikwatako ninga mu mugagga nfudde nze naye nga owange yoli obubwe yali ayambadde shoti nga nyimpi kati byonna nembibakozesa bateeka ebigere mu mazzi emisambu agibakwate bulungi nenkisinga eno nenkisinga n'eri nemagamba yo all mine kobo of course gwe bba waffe tukukiriza saabalogo wa kuno we are going home now Zanda oba we still taking beer here abalakiewaka nga bakwangu olwamala kisinga abantu abo nga tukyalina mu mazzi we are going home oba we are still here balasogendera ku bigiro byo waddako ki
twaddako okizanda. What do you feel? Nkulabaawo. Jukira katoledo bo bali bamaze kola ki? What do you feel, my babies? Mazo baroga. Awo ne bakuba akakule nti hani wa Faizo luki? Oluzungu. Mukugu. Aizo luki? Oluzungu, muzungu te. Olwoli lweddeni mako olweno olulimo olunenki naye ndoze ensi zonna zibaze zimusiba wangamba. Ofuza international mu byabakyala. Ngamba let's go have more tea. Beer. Drinks. Nga tudda ku kitebe. Bannanga amagulu nagatusiza waggulu kameeza. Sajja kudde nyinimu. Anti sati nenjijjamu. Kanyama mubalaza akanyama. Bugenda okukyokulira 12 nga twasuze mulungo nga bakyala ono ali eno nono ali eno. Nga mukyalina engoye. Nga tubali mu ngoye zaabwe ninga musajja biba mulina biba mukola byebaagala. Drink. Naye omukazi oli yali amanyi okuvuga emotoka nga ne bwanywa atya tavaako. Jjukira emotoka eri nagamba yali ya bbeeyi. When you sit in it once nti otamidde gwenkana ki? Gwe tojja kunninnyako kigere nga sikuwadde esi ekuweweeza oba kujjamu ki mwengo ogwo. Jjukira esi lwekuba ebigere bino it wakes you up. Nga gukwa mu maaso. Munnange bugenda okukyanga abantu ndi nabo. Naye nga buli kinjagala nsobola okukikola naye nga sisobolaawo in the public. Era bwe bwakya kolo nenfuna ku budde obukubira omwami oyo ne mugamba nti nakikoze nga bawaŋŋambye. Nakikoze nga bakoze ki? Bawaŋŋambye. Naŋŋamba kati bagenda kugulira emmotoka ey'okubiri. Kati bagenda kugulira akayiringita. Naye olina sooka basanyusa babiri omulundi gumu. Olina kwegadanga nabo ku kitanda kimu abakazi babiri omwo. Bwe banaayagala bwe balina okutwala. Ate ng'oli naye yali yakiŋŋambako. Omuzungu. Bakibirako ne bakibirako SPK. Kale ate nono naye najja n'akiŋŋamba. Naŋŋamba gwe toteekawo maki malala. You have to come down. Boka ati bebakola ki? Bebavuga. Bebalina control kubanga olede bamaze okustepinga. Mumazi. Balina under ki? Control. We are standing on. Kwolwo twasimbula ne bandropinga ewaka. Nasulayo bwomu ne bagamba bagenda aba. Era omuzungu wange n'oli omugagga omulala. Bwe bantuse wakanze bandika ne bakabone bagenda aba. Bakole ki? Awo wesamanya. Nkujjira. Bagenzi babiri twategedde dda nti balina omuze gw'ekisiyaga. Amaanyi ago waliwo we gatabuka ku bakazi n'abakazi. Eddogo. Waliwo we gatabuka. Baatuka nga njagala basigale ewaka wakireewo oyo omuzungu. Kazi nangamba, honey, I'm going with her. Let me go and chill at her place. Kandiroka ngene mbereko naye uwe. You don't trust me? You don't trust me? You want money? You want money? Owulira kyagamba. You don't trust me? You want money? Kati awo osalawo ki? Naye gwe saabenzi. Osalawo. Naye kati tokyali saabenzi tuyya dda. Era namugamba if you go bw'onooba oneefaako if you're gonna take care of yourself you together and her nyemoke. Oddo balina mu ttaano yeero. Ate nga teyogedde ku kya sente kunjo kyenzi nsigale. Honey, make me happy. Tofaayo. When you get tired you call me. Nze nja kulinda speaker bw'anaazuukuka connecting speaker ojja kunsanga we speaker ku studio. Nangamba naye kati bagenda ngamba come and cross. Kuba twasooka motoka ne parking akafunvu we nalimbirawo kulikana nagambawo. Ne parking akafunvu bweti. Ne bayingira babiri. Oli munne namulondera lwayagala gireki. Ayambala olugenda. Olunyumye ku ziziwedde. Kyusa gira parkinga.
nang kati abafuluma omuzungu wange nangamba ne honey nenga tonyize oba you don't love me oba bwe ngenda sidda ne mugamba how can you nangamba kasita nkuwadde sente don't worry niba kamadala nange nenzigala ekijji kyange kikumira ne bakifuluma neekaaba eggaali ne gye bamalira saamanya kati nze nenyindo olw'omuki olw'omukaaga yaliko kyolwomukaaga tujukize wali olinda bwoti ne baninira olweki olwomukaaga nze olwange bweneebaka kuba wali bukedde neebaka olunaku lulamba nenzuuka kusawa nga 9 nenfuna kyendya nengenda ewesipike nemukubira aba yalumbye edda nemuwuliramu nti ABCD ekibaddewo naŋŋamba naye samuwulira biri biki biri namugamba bano bazze bagenze bonna tuvudde gye twasuze bagenze bonna naŋŋamba bwe banaamaliza banaabako oyo banga bazuukuse bajja kunkola ki kunsanga wano oba kunkubira batunoonye kati by the time SPK yalina muganda we nga producer awo baali bakolera awo ku studio ye nga ina side y'ebifaananyi neya audio zinenzira mu audio nentani bankubira olimba lwa audio nina akayimba ke nayimba baali bakaita let's dance together baby tuzine mu ngaluli okay wansi sweetie nga tuli babiri tukyakale tudigide tukeese sweetie nga tuli babiri ab'ebigambo boogere bikiruma etuge nze bebi kankunyige ate bwe tuva wano tudda waka kugambye lwaleero leero kiromo kati akayimba ku nkarekodinga nkamaliza on that very day kubanga nasanga track eyo bagikubadda mukunyuma nga mpitayo ne speaker eri gye yali editingira video ze nga mu kisenge nga jawulira ku ndongo eyo yali ekwatibwa olw'okuba nti bali tebaaliwo nga ndi bwomu. The song was so nice mu matuuge naŋŋamba omanyi kyoba okola tobalinda kukubira kanze mba mbakola ki bakubira ne mugamba lwaki naŋŋamba this is a very nice song bano banaluwulirako ekiddako gojjo kiŋŋamba gojjo okola ki SP ne mugamba kakati ekikola obulungi nze sijja kukubira hani oba sijja bakubira gwe wakubire ne mukwasi ki nagamba why Franklin where you yangu nkulu ali mu studio but the song is so nice oli wanti endi negundi mulete mujje mwenna jira tulinda mtu jakujja mtime yaffe tubadde tukyali relaxinze nanti bamanyi nabo simmere tujja kujja numina kye mwetaaga vibe kiri anti vibes candon everything nice vibe yeyo nga bwe bazze nga speaker ngamba manyi tubalinde besoti nge bamalirize bakole ki bajje ziba ziwera ssaawa 3 ezeddi nga n'ekitundu ez'ekiro ebasibayo hani we here at Salama tuweterewa awo wali ekipande ekiriko Innovage by the time awo yowalijja live walingawo waliwo SPK ngera ekipande ku kkubo kyali kisoma Innovage nga kwosobola okwambukira waliwo ofisi oyo omukulu nimbalagirira neyambukira muntu nefula ginzi okufuka emmanyi nimugamba SPK gobo bwayingiza mu ndongozi sagala zemba mbatwala gwe gobo batwalayo bawulire eki kyetukoze n'abayingiza producer n'abateerako endongo sabasaba mwalimu omulele let's dance together let's dance tuki tuzine ffenna kati mukusanyuka ennyo kompyuta bajaasa mukusanyuka ennyo buli omu yanfuuwa sente dola
Dora banfuwa essenti nempungamu nenzira ebbali nenkubira omukulu nemugamba wembadde sakugambye nti nakoze oluyimba naye oluyimba ndukozeeko surprise nga mpisa abantu bano nga maze odduyimba banzisa sente amawulire watuyongere kati yanziramu otegeera bulungi onkomezaawo tujja tandikirawo olundi mweraba